okumpakula mbunye gye nali male nfuna erinnya wabula okuyimbira enseno n'ematire yalima ebikongo abaguze emmeeri ekino ekitone ky'okuyimba sewana saatendekebwa yazaalibwa ndi nakyo emboozi ezibazimba bwe ziri nzigwako nga nange mbita nga wonna eddira y'ebuddu esijja kuyimba bisekereza ndibeera nkaddiyo omutwe omukono olwali ko n'emimwa gy'abantu bawana eginaayiza buli kamu bwe yaggwamu wuuyo nekino kyo kirinzirwa mpaka essaawa erinnya munyiwe walibaawo abajja mukyambiibiyita ng'omuwerenere be mwata mumanyi timwabayitako essanga wabula munjagadde mwebale namanya lwe bambika luli ng'eneesekawa akakabenje k'emmotoka saalinze mundi ye yafa tetufaananye erinnya mwali munyoleddwa nnyo bambi abikayabikanga nabwe nnandaze musaasire esonga endala ze zisooka mwasuze mutya abakadde bange ye mugyebala emiteru saasira abalwadde n'abafiiriddwa mugume by'ebibaawo ekidongo kyensunyesa bakibanazeeko amaziga agatonya bannabusiro nina kamwe ekimbeese batuuze bannange tukubaganye ku birowoozo nga bwe tutema empenda kubona obulamu bwaleero butakyesigwawo ekyangacanga ne bumaze amaanyi y'olumbe lutulanga kiki olutaweera kutulimisanga ne lutusombesa fujjo kubusisinkana mbutuufu n'atasanye nga lumusikambula bambi lumuwa obunnyo luyita muyizi tasuba kuba luyina emitego mikambwe so terulema kwasa ate n'engeri y'okulwewala nzibu nnyo maama yakuzuula luno lulina entozo mu butuufu bw'olowooza olumba osobola n'okola okujeema zendekayo olusi sikyekuluusanya nnyo kubanga ne bw'ojjuzesa buwumbi oligenda bugooti kati nsonga kikosinziira obulamu bw'okugulumyanga ne weekomerera ettimba sente z'ofunye okuzifuula pirokeesi kyabuuta magombe tewali yaalya eno kalenda y'obulamu yekwekatera bwalabwa singa otunulako olusi n'omanya nti ku sande ejja essaawa ziri bamusanvu ne bulira ensi eno kati gwe atamanyi saawa nkusekerera nga weerumya kalenda teragoba ekyaku yali magombe teryalirirayo banywe bamukwerumyanga kuba kalenda manya nti teraga ssaawa lyakunkoko ekisambi nesoda onyweke magombe teri nguuli kankuwa emitego gy'awalumbe mwayitira okutusonteranga olw'essente otereka ebyaki kalenda erina mwana wattu engeri gye gwako yamulemba ate mukisazisaze eti kyangu nnyo omulungi munoowe mbadde museka mukuba enduulu mwawukana n'amira empagama munnange okunyumiza ebituufu ebintu by'olaba naawe ebibaawo eyo kalenda ekulesa entegeka zonna n'ezimetteka ebitoomi kalenda teraga ssaawa n'amatovu muwala wa lubega yennaku yali abuza 7 ndowooza nyenyumya owulira afuna omusajja we mu bufumbo obugatte kyokka kyakabi enyoka nejyebumiza omukka yagenda kulengeza mpola nti kyendiko nti okwerumya kibi kalenda terina ddiini mutabani wa ssebugwawe kamukongo yaweebwa obutwanga diguli evaaya tekya kati gwe atamanyi ssaawa nkusekerera nga weerumya kalenda teraga ssaawa dale magombe teryalirirayo banywe bamukwerumyanga kuba kalenda manya nti teraga ssaawa lyakunkoko ekisambi nesoda onyweke magombe teri nguuli njagadde ofune galubindi n'obunga nte butambule ku byenkulengeza obwedda tulina ebyensi byetwesibako mpewo mwe tupaalira obupaazi tulina wateeka olukagga tubuulira ensene ettima lyerina abange ekyoga kuba zijjukira mikwano gyange beetuze pulo kupaala nempewo nagetalabwa munnanga alinawo akaaganya akalyako kofunawe mafenne ekkubo lyerikujjukira tugende ebulirwa abalungi ate era yewazaayirwa ababi sikiriba mpa waliwona bwe ne bw'oli epiika entula mbukuŋŋaanya simbi ziwere ebyo by'olikosaaga lwaki toliisa bwana bwongo kyali mulamu buliri enfuufu nga lumaze okutema
ensimbi ze waliweereza mbuzi weera okoze ebidodo ziritwalibwaliza emmende zate bwandowooza n'emitego egy'olumba olusi gwe kutaama nendiisa fujjo kuba nali nsazeewo nti bba abatini b'amakamba veeko ntereke ekyo nakikolako omwezi n'empulirayo ennyanja beyasiga puresha n'abamu emundu Nabusiro East oba ndibeebaza ntya mu Katonda abampeera ekinyoba juno tirigiti wangala Ronald Muwenda Mutebi omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abaveebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna, office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati nammwe tetubeerabidde tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09 emabega wa Housing Finance Bank okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.
omuzadde kankwanjulire ekikaaya college school bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna, office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale, oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zai3@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Omuzadde kankwanjulire ekikaaya college school bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
design, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Bisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 7 mu 9.